okufuuka kwa mwannyinaffe Namukasa Maria kitukoze bubi nnyo kuba tubadde mu nteekateeka nga twesunze omukolo gwe ng'agenda kujja okutwanjulira omwami we era nga enteekateeka zitambula bulungi nga ne ssente tuzisonze era n'enkiiko nga zituula. Omukolo gubadde gusuubira mu wiiki emu mu maaso, wiikendi esembayo omwezi guno gwa January. Naye kitukubye enkikwe okulaba nti afudde mu kaseera akatono ennyo ate ebintu ebitategeezeka bulungi. Kyatukubye enkikwe abamu bategedde kufa naye omuwala waffe yabalidde ennaku nga 3 zokka. Twebaza abasawo abakozi kaweefube okujjanjaba mukyala waffe, abantu b'okukyalo Kabojja bannange enkikwe y'amaanyi kubanga omukyala waffe mbadde muwangadde naye ebbanga lya myaka 17 era kirabika tewawaddewo obuzibu bwonna, naye Omukama Katonda bw'ati bw'atugeredde amutuggyeko n'amutwala eri mu bantu abangi. Nabo nga tujjukiza abateeseteese ennyumba y'omugenzi mwagenda okuwummulira ekiseera kye kyonna ebyekisa wamu n'abo abaliraanyeewo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.